Ebyavudde mu bigezo bya siniya ey'okuna eby'omwaka guno byebyo ebisookedde ddala bukyanga ensoma empya ey'obwoleke egonjezebwa mu minisitule y'ebyenjigiriza. Okusinziira ku minisitule, emyaka ena omuyizi gy'amala okutuuka okukola ebigezo eby'akamalirizo, essomero lirina okumulondoola ku buli mutendera oba ekibiina. Emyaka ena katugambe emyaka etaano tubadde tweyisa tutya, abaana tubadde tubategeka tutya, omwana abadde alina ssuubi ki nti n'omwaka we n'aba ntuuse mu gusembayo mu myaka mu siniya 4 ogwo omusomesa kyompadde kyengenda okulaba. Wano minisitule yawa amasomero bye balina okugoberera nga basomesa abayizi. Okusooka, omuyizi kwe kubanga asobola okugatta amagezi g'afunye mu bisomesebwa okusobola okubinnyonnyola. Nti bwe mba nsomesezza ku ndya y'omwana ewe ey'omuntu ku nkomerero yaayo nutrition gye nsomesezza omwana ono abitegedde atya asobola okubinnyonnyola. Omutendera omulala kwe kubanga omuyizi asobola okweyiyiza n'ayambibwako omusomesa. Asoma mu maaso nange enva emabega nga mugattako byenze byenkoze eki byemanyi. Omwana abeera motivated. Bino baweebwa obubonero bagoberera okwawula oba omuyizi ategedde ebisomeseddwa n'okubiteeka mu nkola. Basic knowledge abaddemu nga banne ba-explaininga alina kyakozeewo naye tabitegeera bulungi 1 to 1.9 ne tugamba nti ono afunye 2 to 2.4 abadde ali active mu kiraasi abitegeera. Naye ayinza okuba nga tabitegedde nnyo kati ne tugamba nti oyo ali moderate. Ne tubeera n'ono afunye 2.5 to 3 oyo abitegedde okuva ku ntandika paka ku nkomerero yakyo. Buli mutendera oba ekibiina obubonero buno essomero lirina okubusindikira ekitongole ky'ebigezo kya UCE mu siniya 4 ate nayo kennyini negezesa abayizi okulaba obusobozi bwabwe. Kati bano bawa obubonero nga babutadde mu nnukuta A n'eya E. The achievement level for each subject is arrived at from the scores generated from the assessment of competencies at the school level, that is through the continuous assessment, and the scores from the competencies that are assessed in the final end of cycle. And as I said earlier on, they are in the ratio of 20% continuous assessment and 80% from the end of cycle examination. Okuva ku E okutuuka ku D okusinziira ku UNEB, omuyizi abayise okuweebwa ebbaluwa oba certificate. Grade A, the achievement level is described as exceptional. Is that person who demonstrates an extraordinary level of competency. The one that is at grade B, the achievement level is described as outstanding. C is described as satisfactory. Then D is described as basic. Wabula singa afuna E ate neyeesanga ng'alinamu D, akaguwa abatayiseeko era abalibwa mu bayise. Then finally E mama is described as elementary. This person demonstrates below the basic level of competency. Byonna awamu omuyizi ateekebwa mu ddaala okusinziira ku bw'akoze. Afunye result 1 abayise. Result 2 ne 3 tebafuna bbaluwa ya senior 4 okuva mu UNEB. So all these candidates who have qualified will have result 1 indicated on their transcripts and certificates. The candidates who did not fulfill their words or for the certificate will have result 2. Now the ones that have not fulfilled the conditions are those who may not have sat for all the 8 subjects, the minimum. They registered, but for some reason, they didn't turn up for one of the subjects, so they have only 7. Okusinziira ku basomesa, ensoma eno yakuyamba nnyo abayizi okuva mu ssomero nga balina kye basobola okwekolera nga bo. Eno curriculum yejja okutuyamba okumalawo ebizibu byonna institutions of higher learning byebadde facing. Ku bayizi emitwalo 35,917 abaatula ebigezo, emitwalo 35,116 bayitidde mu ddaala erya result 1 eribasobozesa okufuna ebbaluwa eya Uganda Certificate of Education okuva mu UNEB. Susan Nanyanzi, agafeeyo ku Spark TV.